Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Tulunga ategeezezza ng'ekibiina bwe kyamaze dda okusindika obukiiko ku byalo ebyalimu obuvuyo mu kamyuufu okunnyonnyoka ekyaviirako embeteza. Other candidates have petitioned the party leadership for redress. We are going to audit what took place in those areas. We are going to confirm what they have put in their petitions with what was on the ground. We are moving in the villages to confirm and tally, because we got cases of results being changed along the way to the central tally center. Okwogera bino kiriridde ab'omukago ogugatta ebibiina by'obufuzi ogwa Interparty Organization for Dialogue okuyita bassaabawandiisi b'ebibiina okubaganya ebirowoozo ku kavuyo akeetobese mu kamyuufu k'ekibiina kya NRM. Agamba akavuyo akasinga okwolesebwa mu biseera ebyakamyuufu tekava ku bannakibiina. And we even auditing, because some of the people who participated in the chaos in our party are not necessarily members of the NRM. Some of them were hired and they belong to other political formations, and they came to disorganize the peaceful primaries of NRM. Era ategeezezza nti bagenda kukangavvula bonna abaaviirako obuvuyo buno nga ne bwe kinaasangibwa nti baawangula mu lukujjukujju baakusaazibwamu. Punitive actions are going to be taken on culprits that shall be found guilty of these crimes. Whether you are a candidate who has been declared or you are acting on behalf of a candidate, we shall punish you. Agamba ebitundu ebyalimu effujjo n'emivuyo bitono bw'ogeraageranya n'ebyo okulonda gye kwatambula obulungi. We believe that when the process of investigations and addressing and attending to your petitions are concluded, you will be satisfied with the outcome of the result. But we are going to the villages, and already there are teams in the villages. Every village we have a team. Ye munnakibiina wa DP Gerald Seranda ategeezezza nti ne gye buli n'abantu mu kitundu kyabwe bakyalwanagana olw'akamyuufu akaakagwa. Bwe tutadressinga nsonga zino kati nga zikyali mu bibiina zijja tuzibuwalira nga tugenze mu kalulu akawamu, kuba abasambi bano abalwanagana oba bannabyabufuzi baffe abalwanagana ate be bamu be tugenda okuweereza mu electoral commission. Ate ssaabawandiisi wa FDC Harold Kaija alaze okunyolwa olw'engeri ebyobufuzi gye bidobonkanyeemu nga biyingiddemu abasuubuzi kyagamba nti eggwanga lyolekedde akatyabaga. N'abamu ne batuuka n'okutundamu obulamu bwabwe, abalala bali mu malwaliro, okugulirira okwabadde mu kalulu ako, okubba akalulu ke bali batugembwa akalayini tekabbika. Fred Bill ssaabawandiisi wa UPC alaze okutya nti akalulu ka 2021 kandyetobekamu emivuyo. It may breed disunity in Uganda, which we as UPC we do not accept and condone. Ku lw'omukago gwa IPOD ssaabawandiisi w'ekibiina kya Jema Muhammad Katerega asabye ekibiina kya NRM okutereeza ebitaatambula bulungi. Okukoola bannaffe bonna abali mu muzannyo guno gw'ebyobufuzi okubeera nga bakolera wamu nga beewala ebikolwa bino eby'ekitujju bye tulabyeko ebizuukidde mu kulonda abakulembeze baffe wansi eyo. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.